Nebwoli kolota sigala nkwe kutte mugamba mutabananga bawagizi ba Shiba Karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera gutija. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba olwo mumaze okuziika omusajja ono omuddukako otya oba yayongera n'akuttirayo omwana omulala? Abaana badde n'abanaani nawe abasatu bo bakyali balamu. Naye anti ono owokubiri ono anti kati 2:18 twazika 2:19 tetunnaba yawo na 2 kati 2 kutawaanya ono era omwana oli ajjira nnyo munne naye ne taata waako kwena babiri abo n'abaana abato era balaba taata naye omugenzi Linda ko tugende empola omuwala omumbejja ono omumbejja adda ku mugenzi ye bimutawaanya era ujuzi nga nkyankeera yidika abadde angendako akola atya natya akaba mpewo maanyi bwaggwamu bwakoga bwaggwawo kati naye sooka olinde olaba bagambye mbukamuvuoba ogusajja ninewo omusumba we baali bakantwalako omusumba oli mukunjira yaŋŋamba bw'ate omwami oyo aliko emisaayi mingi egimukaabira naye buli mukyala agwako naye mukikolwa bwa mukyawa afuna obuzibu kati yamalirayo obuzibu bagwego teyamalirayo obuzibu kyate empulidde nti kuliko osimanya gutta abakyala wali wampeereza message ng'agamba nti ali ku kyalo kamuvobe nti waliyo ogusajja gutta abakyala naye agambye simwogera mannya era angambye mwenyini eri aba ategeera tomanya munaye kati saazo tewali ntambula n'atusindikira ebitumiza omuswe ekiro kino kati mukwano gwamuddukako otya anti omwana we yanzijira nenkeera nga 26 nampa obwo obubaka nasigala nga mpuliriza nenzizayo akatambi kuzuukuka kiro gugamba okufuna obubaka gugagga gwazimba mu kibira gulinawo tanka gubulizaako abantu egenda mu mazzi so gulabikoba ng'ate musumba yaŋŋamba mbu ebintu byagwo by'amaanyi gwabizimbira n'ogusaaga ati ogule neŋŋamba oba gwego gutanka kaakati nembeerawo nga nina obulumi ku mutima ate we yamalizanga ate okuntunulako yeebwala bw'aba akomawooko emisanasana ng'abantu basansaanye olwo bagenze baggwawo ayita mandi wa nnyumba gy'avuira takyadda na mmotoka bwe bamuwa akatebe ankuba omugongo bwebityo abyo byonna nalinga munyiivu n'obulumi bwange awo wonna nga n'ekyawa naye kyekwewuunyisa omusajja n'omwana bwe mufiira omwana munne agamba ku munne waayo omwana wako yafudde ki atalwadde oba bw'oba okaaba nnyo waayo sirika naye tujja kinoonyerezako omwana waffe yafudde ki naye teyansembererako nti sorry teyaŋŋambangako nti kubanga buli lunalabanga amawulire kuli ag'abafudde ng'eno nzirika n'omwana wange ebibuuzo lwe byadda byennyini okumanya omwana wange alinga ataafa lwako akaseera kano baleka baamukwata omuzimu atujjira naye kututawaanya na kumulaba nga takyandeetera birooto byogera aba atudde naye kwolwo ebibuuzo lwe byadda yaddira munne n'amugamba ekiro nkwata ku mukono tusale kuba tugende tugyeyo ebibuuzo byange kati omwana oyo mukujja ajirako ebintu bya mirundi 3 biba byambadde biddugavu kaakati munnamu ayimirira tamukwata ku mukono mwennyini oyo abuuza munne kiki ngontya kati lwaki ontya otya bano nze ennaku zino nina abakuumi bankuuma bano bootya mbu n'abalagira mmwe mutambule mumpite mugende kati bino ne bitambula ne bigenda bwe bigenda bano ne bagenda bwe bati bwaba batuuka bwe bati ku geeti anti isomero lyali lya geeti mbu omwana ono gwagambye amusaze kubo ne bakulya eddoboozi lya taata mbu n'agamba n'omufu owaayi ate empulirayo taata alinga dda gyali mbu omugezi n'agamba ekiki taata gyali n'amubulirako awo naye nga yadda ebibuuzo lwe byadda noono omumbejja amuloota kugirako ebyo 3 nange bwe ntyo amutawaanya
bikaabiranga binyenya bwe biti ekitanda binyenya bwe biti biri bbali bikaaba wali alaba taata wali alaba omusaayi gukulukuta bimujjira kakati omwana oyo bwe yafanze nampeera ebirolo badde ombuuza wakutolokera lindako tugendeko koka emabega wagenze n'ogamba nti birabika biri mu siiringi ya nnyumba atera okwambukako mu siiringi y'ennyumba nga tukyali eno kale olaba Beki banansonyiwa abawuliza ebyomunju tebitotolwa naye waliwo bw'otuuka kubanga okumanya tebitotolwa nfumba emyaka 18 maama naye nefumba omwaka ogwo gwe yanzija mu kibuga okuntwala eyo mulamba naye byansiba akama simubuuzangako opama biki ofuluma biki awo nansiriikiridde kati eno emakindye waliwo ebigo naye nga mulimu ekiti ekimpi ne mubaamu n'obuntu buno edda nalabako nga babusibanga abaana nga bukola bwe kwakwakwakwakwakwakwa mu bigere kakati awo nga naakajja nembibeeramuko ekiseera ng'akagundi eyo dropu eyo yeggalwa ebisuubuzo ne bijja bibula bwe byabula ebibba ebyo ne bibulawo kubanga yageranga ekiseera ng'ayambukira mu kiyungu naye lumu nalinga agezaako nange ngende enize banyambuka bwenti nendabayo nnyonyonyo ekizikiza nentya nenkomawo kakati neeri mu kyalo ekindaga nti ayambukanga eyo bwe najjangako eno kale nga bawo ebinyiiza gunsukkako n'okutya ewaka wali njogera nankima tuli mu kibira omuntu omugaga omwami boolaba tayagala bantu waka tokyaza tokola ki obuzibu omuntu ajja ewaka naye imagine oli mu gusiko tayagala oleteko oba muntu yenna oba kale olaba abonaabona mubeere naye awo tayagala nagutuukese tegwagala kunkolera bizinesi muzadde mumaze ekiddako okukola tegwagala so olw'okuba ndi muntu wa kibi sirina kuba mu bizinesi kirabika kakati aba tamanyi olumu nagwangawo bugwi nti nkomawo ebigere ku kisenge kwebiri biraga nti eyo wagenzeeyo omuntu lumu era nali kale wendi ndi bweru neyonozaanoza engeri y'obudagaladaga kale ng'obaabuzabuza bunamirembe n'obulala bwesaamanya nayingira n'ayambuka sindaga nti ebintu bino kuba bwe yasenguka yasooka nasenguka nze 2015 saagenderako emyaka gye nkugambye ngenze 2018 ndabika ebibbo bino n'agenda nabyo kati rabika mu kutuuka eri era kwe kubitwala eyo ndabika oba n'awangira ddala na bupya ebintu bye bupya kubanga toliiyo kubanga siriiyo nenejjusa n'ekyanziza eyo songa omwana wange oba singa teyagenda kuba omwaka gwe nagenda gwennyini gwawunzika n'amaziga siriikiranga nenga naye ddala omuntu mwennyini bye yakikola ono kubanga omuntu gw'obadde weebikka nayo kitegeera ddala ye yakoze omwana ono byandeeta naye nga tekirungi omwana ye kandeetera bintu kati kubanga n'olumu naloota omwana w'ekisenge wali nga ekibuyaga ekunta yali asula ku dinisa wali mu kisenge ewaabwe ng'edinisa likubagala pupupupupupupupu nga bw'agamba maama nga bwengira kiki kayo kiki kikikakkana kiki ono yanzita n'amwogera ebintu bingi olala n'aŋŋamba maama bw'onaakola bwoti ne bwolina bwoti bagundi tebajja kufa naye bw'omalanga n'ogendako ebikalango n'osaba omwana yali nga tafudde alina nemukataatawo omulala omuto gwe yaloosa nga twakavaayo eyo mu kuziika omwezi nga gumu n'akuba essimu n'agamba mungambire maama gundi alekere okkaaba omwana bukyanga tuva mu kuziika nteekawo kando omwana yangaanyako aŋŋamba mugambe maama alekere okkaaba nze gyendi ndi bulungi mu butuufu omwana wange yagenda mu ggulu kuba yafa olunaku lulungi enzigi nga nzigule okitegeera ekyo naguma nti omwana wange yagenda mu ggulu naye kinnumira ddala naye nabeerako malayika z'omuggulu ne zigamba tolimba maama ku luno yatula muguulira ekituufu nti ogenda toliwo nansiibula mama Kaayo sigala ku simu eyo katukomewo ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki bikaabya binyiiza naye nga kiki ennyo omusaayi gwo nze Rebecca Jingo mwana wange omuwala wangi taata nisala nkabanda ekabowa ye taata ennaku zino bbiri ngo tuwulidde ebintu bifa mu nsi byebyo taata ensi tutwala wa mwana wange Rebecca simanyiyo taata bali kuweereza webala okuwuliriza taata wange omulungi nze nsaba buli muntu abeere nga asaba mu ddiini ye ensi yaffe tugisabire kubanga gye tulaga wakambwe wabi nnyo ono agambye Becky ffe muganda waffe yali ayagala kuwaayo maama waffe bwe twamutegeera
ne tutabuka n'amanya nti tumutegedde n'aswala. Beki nkwagala nnyo ffe tuli kyotera nga bulijjo ebeera y'ababiwakanya era nga bulijjo ebeera y'abagamba bannange tusabire ensi yaffe. Omulungi Madamu Beki ono Madamu Nabagale Kasenere. Madamu Beki wanji mami abantu anga batudde ku buzibu naye abagagga abasinga bonna mu nsi muno bayina ebintu ebyo. Era bannange abakyala bannange amagezi gembawo temwegomba abantu bagagga abo bayina obuzibu. Naye mune Madamu Beki amagezi gempa omukyalo oyo yeeyongere wala kuba kakati omusajja ayinza okuba nga awuliriza nga waliwo yajja mugamba abantu be naye ensaba yeeyongere wala ate n'omukyalo owajjo ave mu bufumbo obwo adduke agende wala. Madamu Beki abasajja abagagga bonna si bangu mama wange Nabagala nga bwogambye. Njagala gendako mu mawulire ne mwana mulenzi John Mark Segawa ate twaga tusembyeyo ekitundu ky'omukyala tumanye ki kyasembyayo bambi ennaku emuluma ku mutima gwe. Jamila Madam Teacher nina ekintu kyembuuza kye sitegeera. Yes Jamila. Bannange basajja mmwe mwagala ssente kituufu buli omu ku nsi azaagala naye nze ssente ntuuka omwana wange okumutwala emagombe mboolwe ssente olwebenga saaki ani abaana alya ku ssente yange ngenda ginyumirwa ntya nga njiryanzekka abantu wange linieji yange yonna esaanyeewo kubanga at the end of the day naawe bigenda kutwala bigenda kwefuulira tebiyina munne waabyo. Lwaki abakyala ffe tusinga okubonaabona mu kino gwotuusa okuzaala ne bakusala ebiso gwozaala amabeere ne gakulukuta gwokola ki n'ofiira amuvuyo bw'otamanyi. Basajja mmwe mweddeko era abantu abali eyo mwenna bannanga abagamba ebintu bino tebiriiyo. You people temwawulira kwokyogera kwokiwa Madamu Teacher gwe yaleeta owooli omuvubuka. Madamu Teacher bano abanyumya emboozi zino biweero banenza oli omuvubuka yandeka mwefu kwegamba nawulira ng'ensi I really don't know. Niyo mugagga kyo obututuusa kwekyo Katonda wange. Obyebuuza nga nze bwe mbyebuuza katugendeko ewa John Mark Segawa nkomawo nate omukyala tukyali naye gwe kalira olina Rebecca Jingo. Mukama ayanukuza ki omuliro. Nsaba Katonda oyo ayanukuza omuliro asisinkana effamire ey'omukazi gwe. Nga bwe wansabye sisobola kwogera amannya g'omukwano toneeralikira kubanga voices oziweereza sisobola. Gwe bibireke oba balowooza ki balowooza ki ekyo tukirekere Mukama Katonda. Ne kasita omutima gwo guba nti gwasalawo. Kuba ebiseera ebisinga omuntu abeereyo n'atuleyo n'agamba nti oba kiri ku nze nzekka. Kati Mama Whitney yabadde amanyi aliyo yekka. Mama Whitney ebyo biwulidde. Omukyala akunyumiriza engeri omwana we gye yafaamu n'engeri omusajja ono gy'abadde abayisaamu. Obulamu bwe bwa toilet ebibye biri mu toilet na siiringi ne septic tank. Yazimba eri mu kibira kwegamba jasobola okwasaganyiza ebintu bye. Mugagga situla kalina bisimanyi biki n'ebyo natugamba byabwerere kubanga obugagga bwaki obwo bwobeeramu nga togenda kubweyagaliramu nga n'abaana bo tebasobola kulyako yadde 10. Nze obwo obugagga seetaaga kubanga buli omu akola ssente asanyusa abaana. Olabye ebyana byo nga biri nga birigita mami I want this, daddy I want this, daddy njagala kino, taata maama lyessanyu ly'omuzadde. Buli ssente gye tukola jingo mbeerano n'enjasama paka ssaawa 10. Saasama kubanga njagala njasama ku lw'abaana bange. Njagala abaana bange babeere basanyufu. Nti asobola okunsaba nti maama nsaba kunywa ku mata nga nsobola okugula liita y'amata. Maama ku ssomero baatusabye peeni nga nsobola okugigula. Buli muzadde yenna waali ekimuleebuusanya aleebuukana lw'abaana. Naye nze okuleebuukana olwa ssente omwana wange zaatagenda kulyako ekyo kikafuuwe. Era gwali yakirowoozaako nkimanyi. Abavubuka temwagala kukola mwagala ebyo tusaddaaka n'infuna ez'amangu. Mukwano bajja kusaba abatali babo batuuke ekiseera bakusaba ababo. Nga baagala magulu 2 tebakyagala magulu 4 anti ze nsolo.
nga tukyagala bukoko bwo batuke bagamba ogwo omusayi bwe tetugukooye twagalayo omusayi ogw'amagulu abiri kitegeeza muntu wo nejjukira walya ssente zaabwe baazikuwa tesibanenya mwe mubalumba gye bali mwe mubirumbayo si bye bibasaba nti owaaye tuli wano jangu otusange wano bwe mubirabeyo ku Facebook zammwe togenda toyingirayo lwaki wano oyingira bakusaba kantu katono nnyo eba nkoko nga ya black eba ntono nnyo oba olusenjeru ntono omusajja yabyogera kuno nze nentya ne mmugoba kaba katono nnyo ate gwe tebakugamba nti gwe kwata ekisotte nedda omusajja yabagamba kuno nti nze sattako muntu simuttanga nako sikwata ku kiso nti nsaddako omuntu oba musale sikikolangako naye baatandika mpola enkoko gye yasooka okusala oyo yali muntu omu n'enkoko gye yaddako okusala oyo yali wakubiri kati ne bakupgradinga namugamba twagala mbuzi omuntu eyasala embuzi ye yafa n'omuntu eyaddako okusala endiga ye yafa n'omuntu eyaddako okusala ente gye yagendanga mu lufula yabinyumyanga muwulira ng'oyo mwennyini agisaze yakola ki yagenda muganda we yali awaka lwe yasala embuzi muganda we lwe yafa ono ye yali akitegedde ye teyakwatako ne batuuka ekiseera nga bakooya abatali babe ne batandika ku babe nga baagala naffe tukuwadde nnyo kati tuwe ate tujja gaana gwe wabatandikiriza so bavubuka bannange mikwano gyange bino byonna tetubiwuliriza kubanga twagala programu egende maaso nedda njagala omanyi nti ebintu gye biri ate byaddala togenda kusanyukiramu ezo ssente nga famire yo yonna eweddewo bajja kuyita Uncle Money mwaka gumu mwaka ebiri abantu bajja tuka ekiseera bagenda yoono ebifaananyi bye tubiraba naye talaga mukyala talaga mwana talaga famire ssente azijjawa ng'ebibuuzo bingi naye nga answers olina ntono mulimu omuntu n'agamba nti nina wenzijja ng'olabawo nogamba omuntu ng'ono wuno yeekolera yatandika ng'asaaga olabye ne waliwo omuntu nga ne waazijja tokola ki naye ng'azirina bebi ssente n'obwana bwazo Rebecca Jenga uliriza bita feme chintabli ky'omuziki mwana anyabo mama wange kitanatuukako tawakana asirike busirisi gyali yali bulungi simama wange kutegeeza ensonga zino nina jjajjange muwalaye kennyini ye yamutta katonda wa yayeta kirabika kyalinga ngeri ya kitambo ng'ayagala bugagga naye mu kufa nanoonyeza nnyo jjajja kyali bw'ati alwadde olumbe lumuluma nennyoneza nnyo naye jjajja yali yakafa olumbe ne lumbaka olw'okunoonyeza yajja yaki okufa ensonga ezo ngyesiiseemu nga bw'ate wantegeeza ensonga ezo nkyesiiseemu nnyo kinnoonyereza ndi mwana wa mwana muwala nga nnoonyereza yajja ki ensonga ezo zimuse nnyo naye era mu kumanya ennyo omukyalo oyo yansindikira olumbe olwo naye yalina ebintu bye era nakakati abirina olumbe lwannuma naye jjajja yazuukuka jjajja nayeegayirira ab'ekika kye bataase omwana omuzimu gubagamba naye maama wakana nti ebintu ebyo tebiriiyo asabe busabe abe bulungi abantu tulina ebizibu tulina ennaku beera bulungi Rebecca Jingo kuwuliriza nnyo naye yanziza nnyo omukwano gwange webale kuwuliriza bita fame kintabuli ky'omuziki omwana wattu. Hello. Yes my dear. Madam nga tuli ku kintabuli ky'omuziki. Hello. Sebo. Webale kuwuliriza Rebecca Jingo. Webale okunkubira. Ugambi. Ono omulamwa muyitirivu. Naye mutuufu Rebecca. Zibe kyakuyiga eri abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ffenna. Kubanga Rebecca omukyalo oyo tasobola kunninda bbanga ly'amaze ebyo. Waliwo ekintu kiraga naye gye yakitwalanga ekitali kikulu. Okiraba? Kubanga omuntu anagamba omusajja alaba alina ssente naye nga naawe mutuufu oyinza okulaba n'ogamba omuntu kati jjukira yalabanga ng'agenda emmanju ye n'atabifaako kumbe ebigira naye kati kyesimanyi ayinza okuba nga ayinza okusalawo agenda naye ate nga yamuteeka nga gy'agenda byonna bigenda bimulondoola kubanga n'abalenzi bano bajja Rebecca ogendedde abantu abo balina ssente bwe bajja ku byalo bajja ne bagula myenge nambizi ne babagulira bana bavubuka abako naye tasobola kumugamba nti kantwale omuvubuka muwonye obwavu mutwala afune omulimu webale kukyogerakulagaayo neyanziza abavubuka mwegendereze ebyo kipaala kiri Uncle Money yazze ku kitundu mukwano think omanyi oti oba nononya agent amugoberera
omanyidde wa obanga ennyama gy'abagulira agabira abantu be bali basanyuke banoonyemu gwe batwala bwe mubagamba nti mutulemesa anyway it's okay. Wanje mukwano anti Becky nkulamusizza yebaleko maama nkale mwana wa nnyabo naffe ekiri eno ewaffe erwengo kika abeeno babuyita obusajja oba balina obusajja obubawa essente naye batirimbula abaana b'abantu nze nange olumu waliwo yali ankutte baali bankutte nga baagala kunsalako mitwe olw'okuba nabalaba nga balina emitwe gy'abantu gye baziika mu kyuma ky'emmwanyi era Mungu singa teyantaasa kuba nti nimanyi okudduka emisinde naalibadde nafadda maama kansirike sijja kweyogera linnya naye ng'abantu bewane waffe erwengo kitundu kye bayita kinoni bannange nkubuulira amazima ye enkola gye bayitamu okufuna essente bayina essente baguze ebibanja baguze buli kimu kyonna kyonna naye ebyo babuyita bukitaata babuyita busajja bukwano bwabwe kitange ne mukazi we omulungi wange maama taata bale kuweleza munange nkale munange wange baba kasoka baluwa mwenyusi neka kati nze sala muserogera mukasa entebe mu kitolo wano weewaawo maama esebo buliriza bulungi ensonga kuva eggulu obudda kweninsidiikidde naye mbuze nokukamusanga yesu kino kigenda eri bannyinaffe bana ddala abakyala bannaye begendereze nnyo obugagga buno bannange abantu abasinga abalina obugagga obugagga obusinga bwa musaayi maama mukama wakuyambanga nobako wotudde newekaba katono weekati nokalyanga kakumala nokanga kako nekakutuukamu mulungi naye wulira obuzibu bannaye abakyala bebayitamu naye n'abasajja tunoonyeza nnyo ssente mu mbeera embi ennyo maama abakyala bali wano bonna bakuŋŋaanye bawuliza ebbaluwa bakwagala nnyo neyanziza nnyo munnange Becky what the hell is this lekandya katono but when my heart is clean and pure I'll always pray to Allah to keep my hands clean. Amen. My heart is in pain and bleeding. Allah give that woman strength. Becky Allah kukume and all your listeners and those in pain. Allah calm down okwate ku bantu abamenya bannabwe emitima. I am your silent listener. Nantekerako obukaaba mukwano ogwolowooza gawe kakaba nsasira nze munnange akwasaganya buli kimu nenkiwuliriza nensusu munnange nange mu mutima mba nnumwa owa mukwano Becky owanki munnange olukoko wekerize Becky kubuli wasi waliwo omugagga iye koko yampita nangamba mbu jangu ku sente naye bwe yampa sente yali azinkwasa bwati nga ndaba kuliko obuntu obumyufu ne ngamba sente zino zesaakoleredde ampa zaaki era nga ziriko omusaayi ali ku kipa ya bbiya nakutema esabbuuni ono yoze mbitewanyi sabbuuni ali mukulya naye namugamba muzeyi kanzijera bwe nafuluma saakumawo natuuka awakane neggalya nenneebaka ono koko weketi nga ndikasamba ekijjukira neyanziza nnyo koko wewuyo abagambye omulungi wange ndi wano webale kuweereza webale kunkubirako nange nakimbugwe somewhere oyogera okay mwana gwenza I got a boyfriend. Yes, my dear. Boyfriend aina sente, clean money. Yoga mazini zabakawo. Gaya abana bange babiri bavaamu. Wanje. Luvannyuma nyuma lw'okumuteeka ku kisenge ne mugamba nze nkulya bunyama. Becky lwayatula nti sokoleka embawe tujja kufuna abaffe mu future. God. Abantu gye bali abantu abagamba nze era nze neewunya nze nadduka maama wange saatulimbirira essaawa ya leero n'abasajja mbalabanga mizimu abantu abalina ssente bannanga vidiyo muwuliriza abantu abalina ssente tunula nnyo wazijja abaana babiri ne mutuga ne tulwana ne twekuba ne lwali lutalo Becky yamara kwogera nti sokoleke tubawa abaana bana be baagala bokka abaana bana baagala bava mu lubuto olwo nga bwe lugwa wali eyasemba ne mulwanisa myezi 7 kati ntwale ne mugamba kati tweriye naŋŋamba katumale obbawaako abo bokka abasigadde be bajja okuba abaffe Becky nayanuka nze nadduka nga ne mikasi gijje mu nnyumba kati bakkiriza ebintu mu nsi biri real okujjako nga tekinnayingira ku luggi lwe oba konkona wooli
abantu baleme kugamba nti tekiri nayo. Mama wange omukyala kyaliko nsolo kisensi nga bingi bingi nze nja kunoonyaako. It's okay Wendi. Bingi. Mbambi buli ayita mu bulumi obw'okunyigiriza nsaba ekisa kya Mukama kikubeereko kikutambulireko kikubeerereko emirembe n'emirembe amina. Kutula bambi embeera togikkiriza, kutula teweesembereza, lya akatono nga akako, entuyo zo nga zizo, womerwako akatini ke weekoleredde. Bebekulu yagamba zoolaba zino ntuyo zange, lwaki tokkiririza mu ntuyo zo? Kankomeho twongere okumaliriza tumalize ne mukwano gwaffe emboozi agimaleyo bulungi. Kama nkwata omukono okubanga sirina maanyi n'ebyempitamu binsinza amaanyi, naye nkwata omukono Mukama ompise mu mubuyaga guno, mpisa mu mayengo gano, mpisa mu biwonvu bino, mpisa mu bikko, Mukama mpisa mu kibira kino, Mukama ensozi mpanvu nyamba mpisaamu, nkwegayiridde Katonda wange, tambula nange, beera nange. Eno yo Beat FM entabuli ky'omuziki yenze omuweereza omuziko gwa Kasujja owengeye Rebecca Jingo. Mamango ina kyongamba. Mami Becky webale kuweereza. Mami Becky eriyo abantu abakyawakana nti ebintu tebiriyo. Banange abo babeerawa. Abantu bambi abatannalabako temuwakana ate tosaba kulabako. Mami Becky ensi eri bubi. Ensi eri bubi, abasajja balogera ddala kati. Abasajja Becky bafuuse ensonga, tetumanyi kiki, tubasanga mu makubo, naye ekyokukola kiri kimu. Mami Becky nga bw'ogamba, twekwase Mukama Katonda ate abaana tubakulize mu ddiini. Mami Becky abaana tubakulize mu ddiini, kuba omusajja alina eddiini ku mutima tosobola kusaddaaka mwana wo owuwo omusaayi gwo. Oyo omukyala yeeyongere wala Mami Becky, omusajja bw'abanga yawaayo omusaayi gwe ate gwe omukazi gwe yasanga ku kkubo. Bannange omukyala yeeyongere wala Mami Becky. Nze Mami Halima Ekasangati, love you so much. I love you too Mami Halima Ekasangati. Olina Rebecca Jingo ate oyongere mu maaso n'omukyala ono, emboozi ye tugimalirize. Kakati mukwano gwange nandyagadde tuwumbewumbe ensonga eno nze naawe. Omwami ono okyamwagala mu bulamu bwo? Sikyamwagala nti kuddayo nandibadde sivuddeeyo. Kitegeera. Mpozi kyeyali akoze kukuba n'ayitira ku longo namba. Ku namba etaliyo ne tugikwata neyeeyogerako. Kati nali ndi awo ng'asindikayo bufiizi. Kati bufiizi obwo nengende ewa Musumba. Musumba n'aŋŋamba oba ozikwata oba tozikwata olwedde yamala okola ki okuba waayo. Kambuuze omwami ye kirabika akyakwetaaga. Nze tabiŋŋambangako. Naye aweereza school fees z'abaana be. Yayita ku namba gye tutamanyi ne tumukwata, awo n'addamu n'agamba neemuwa abaana, namala awo ewiiki era nga soogera naye n'ayogera n'abaana bagamba musoma ko abaana tetusomye kugenda basindikira fiizi. Kaakati n'asindika era abaana ne mbatwalayo y'okusoma. Kaakati omwana omuwala ono ye omujjanjaba naki? Anti eyo Omusumba eyo gye twagenda lwakuba abaana bagira enamba ne badiriitinga enamba nga kati gwe bazanyira ku masimu ne ziyuyika. Gye twalinga tugenda nga yampa oyiro n'okubeera nga atugamba tulina okubeera nga tugenda ne tusaba. Denga nze mu kuvaayo napaka kati simulaganga nti yakola ki omwana. Nga nze nabisirikira paka kati nga takimanyi ng'alowooza gyendi nanoba buno byoba. Nenga kyekusa n'abeewaka abamanyi ng'era omuntu bw'oba nti tewamanya kyatwala munankanyiwo ng'era okyamwagala okubayo enamba zonna zirina n'obuuza abaayo mukazi wange ali eyo tadda kiki yagenda. Naye tabakubirangako? Tabakubirangako wadde era nange taŋŋambangako nti komawo bakubadde era nze sikyagala. Kati awo fiizi bw'anaaba abiri nga bimutuuseeko tajja mubawa. Kati kambuuze. Ate enfuna yange era ekyali ntono n'abaana era bantawaanya. Mukama ajja kugabirira. Kambuuze. We wali otolokayo ng'ovaayo. We yagezaako okukangakanga nti ekirwadde ekinakukwata. Nti bwe kinakukwata temumunoonya. Wawulira otya ng'akikugambye? Sina kye nawulira olw'obulumi bwe naliko obw'omwana wange olw'ensonga omuntu bw'aweerayo omusaayi gwazaala nti mwana waagwo
Nema natuuse emyaka 15 egyeyagaza kati gwe bwe yasanga obusanzi n'akukwana we yakusanga lwaki taakuwe ate ng'era nange ndabika ndi omu ku baana ku bagenda. Kati gwe bwe wamuddamu nti tujja kulaba kiki ekinaddako ye yakuddamu ki? Nze namugamba kangende nkubira abeeka tewali kye yanziramu. Yasirika busirisi. Gwera ne batika ebintu byange ne tukkirira ne tugenda. Kati omwana ono omuwala bw'aba yeebasa ekiro otera omubeera okumpi? Simubeera naye wuuno wano ndi naye neebaka waggulu ne beebaka wansi. Atera okwogera nako byaloota ng'ekimba ekyo kizze? Bimujjira era yakeera n'akugamba oba wamuka oba kale yeebaseeko emisana abeera n'agamba otulo manyi omugamba naawe teweebaka bireke naye era ekintu kikujjira ne weebaka. Era naye ali wano. Bambi. Amukuwaako. Asobola okwogera? Akati mulamu yagamba nga kaseera ako tusabe oiro gwe nababa mumulina musiimuule bwentyo uno wano wajira mumpeko ambuzeeko bambi. Oli otya mukwano? Anti Becky. Oli otya? Yende. Owulira otya? Ekintu ekigira nekibanga ekinyola mu mutwe naye nga si nnyo. Kati ekintu ekyo bwe kiba kijja owulira ki? Owulira nga kinsigano nga nsiwa ebbeere neeno mu mugongo ng'ekintu ekiba nga kikusimbyemu enjala oba amannyo nga wekinumirako nga mpulira ne kamunguluze ng'omutwe muzito ebiseera ebisinga kamunguluze amagulu gannuma nga sobola kutambula. Baaba. N'empewo nga nnyingi. Empewo ejja nga nnyingi. Nga n'entuuka amasoota 2 nsigala njibuulira. Baaba. Ekyo kijja buli ddi? Yali kijja okuva awo nga tunatetuuka mu Idie. Kuba nasiiba mu kisiibo kino ekyasiramu n'ensiiba. Ne kuno balooza oba alusawo nga wabula ennaku 3 Idie tutume ku Idi. Ne badda ne banfunira ddoozi y'eddagala. N'enjimira neggwawo naye nga teri kikyuseeko yadde. Ng'era ekintu kisigala kikusimbye enjala? Baaba. Etandika naye nga ebirooto ndoota bingi nga bigirako ebintu ebiddugavu. Ng'oloota kinaki? Tera kuloota nga ndaali omutwe gwa taata omusaayi guvaamu ndaba omugenzi ebintu binyeenya obuliri bikaaba. Oluusi nendoota nga banfumise effumu. Baaba. Oluusi luwalo lwenaloota nga ngwayo wansi mu ntaana. Maama. Yebyo ntera okuloota naye nga bigirako ebiddugavu n'omugenzi. Maama, omugenzi ekitegeeza omulaba? Takutiisa? Era waliwo ne lwenabirootako nga bigamba kati ke twatwala oli gwagenda. Tokikiriza. Akadde konna. Mukwano tukisazaamu. Beera buli kiseera ng'okisazaamu. Owulidde maama? Nti bikukima akadde konna? Bikutwale wa maama? Nange simanyi naye nga tinaatako lumu nga ngwa mu ntaana. Nedda tojja kugwamu ogenda kubeera mulamu. Kale. Njagala osigale ng'osaba. Owulidde mukwano? Nga buli lw'obiroota ng'osituka ng'osaba mu ddiini yo ng'osituka ng'osaba tebina gye bijja kukutwala. Era nsaba. Kale neeyanza nnyo okwogerako naawe maama mundabire. Kale babaye. Bye. Kopita fame kintabuli ky'omuziki bwe bityo bwe bibadde mwana wa maama. N'omwana omuwala adda ku mugenzi kasita naawe omwewuliriddeko. Nze Rebecca Jingo. Bannange olutiko n'ebitiko n'agatiko bindi ku mubiri ne wendi ntiddewo. Naye nga ye yensi mwe tuli. Kye tusinga okwetaaga mu mitima gyaffe kwe kwenenya. Buli lwe weenenya odde eri Mukama Katonda ate naye akwaniza laga bannange ono mwana nga mumenyefu yeenenyezza era wabeerawo kasiteepu k'oba oyongeddeko. Rebecca Jingo gemanya munnange nandyagadde okumbawumba ensonga zino nga bw'oziwulidde. Ekinsanyusiza nti n'omwana omwewuliriddeko ng'ayogera. Kiki kyayitamu mukazi wattu n'ebirala. Towuliriza kutya. Waliwo ngambye Becky enkuba etonnya. Nze ne mu nnyumba ntyamu. Totya. Twala eryo tutawaanya. Kale totya mukwano. Kanemeko kanga. Tewali kijja kutuukako. Na buli atidde yenna. Bino bye biriwo mu nsi. Bye tulaba. Bye tuwulira. Ebibone tubiwakanya. Naye omala kukiwulira nga muntu mulala yakyogera. Nogamba
tuli kuki naye njagala okumbawumba tulabike nga tugenda musawo eddako wangi mukwano kale mukwano yes nakintu ninga malongedde abantu abawakana ffe tulina neiba waffe wano omwogedde tumwogedde naye omulaba bwafaanana tavuga motoka naye alina kalina nezikalina teyeebaka wangi tufudde tebakukima mwana wange hello sebo Bekiwe bali kuweereza ye taata ono mulonde wa Yesu gobanyika Kaumani ensololo Kasanda sebo Beki banange nze ntidde nnyo sijja kulimene waffe Kasanda ensololo abantu abasinga agana Beki bakolera mu bugagga ebintu byawo nga abantu bakutuka oli agenda kuzimba afuwa ku nnyumba nga gwe wasinga akutuka Beki ensololo waffe bassa abantu nga bw'okiwulira nze Kaumani byempulidde sina kyepakana baba ntidde ab'eggambwa bonna mbagala nnyo no Kaumani neyanzizaawo nangamye Beki I'm even fearing don't fear my dear stay calm wanje Hello? Isebo. Kale mnange. Somwamba joni kakutontukula board. Etata. Kati nebintu ebyo waliwo ababisira ne mukapa. Nosanga kapa nga tosula jikuko. Wanji. Ugikuba ne kufu mutawani. Katonda wange. Ebintu gye biyite muwakana. Ntasinna wakana bannange. Wala. Era neyanziza nnyo mukwano gwange olina Rebecca Jingo omugezi bali kutuweereza nnyo webale okunkubirako w'enkima webale kutuweereza ebyo byonna naye kasetuwa amagezi olunaku lwajjo nabadde nfiira ku ssimu omukyala nga tekisoboka kuvaayo nga bye babadde bagamba amubuuze asooka amubuuze Beki buli lw'obuuza ekintu oli n'amanya nti okitegedde agamba bugambi ono nina omutta kiringa omubbi bw'anajja n'omugamba kasirye gonziba ddala gwogenda okundita asalawo akuteja kukola ki ojja kumwogera kati n'olw'ensonga eyo maama bw'anaaba asobola okuvaawo oli omukyala aveewo nebegendereza essente tezitumalamu n'abaagala abagagga abatusaba ng'oli anoonya njagala ku ssente baneemukiize mutusabe abantu ab'obuvunaanyizibwa olwokojja kawandula bisange neyaziza kati ate obalangidde bulangizi Rebecca Jingo awuliriza Bita FM ekintabuli ky'omuziki Beki weebala okuweereza naye Beki ekitonde ekikazi kirabye ekisooka abakyala ffe tusula embuto ffe tulumwa abaami tebalumwa Beki ddala ddala tuyinza kuziika mwana wo w'emyaka ddala ddala nosigala ng'okyanyumirwa okyalina laavu eri omwami oyo omukyala oyo ndishuwa nti teriyo na musajja ssaawa zino ayinza mukwana n'afuna laavu abakazi twalaba Beki Mariam Ndage yayimba akakayimba naye ekituufu twalaba ffe tusitula embuto ffe tulumwa mu mbeera ey'okunyolwa Beki weebala okuweereza neyanziza nnyo mukwano gwange owuliriza Rebecca Jingo Nanyonjo Ruth baako ky'oŋŋamba mu nsonga zino njagala afune ebipapajjo by'omuwafu ateeke mu kawunyiro omuwanvu n'akatta ddogo afumbe seppiki omwana we ono aliwo abe ng'anywako mpola ate ne mazzi gagenda okunaaba ayiwengamu amazzi ago afune ne baketi afumbe eseppiki agiwe mu baketi eyo bateeke wansi w'ekitanda oli muganda waleme kuddamu kujja ng'amulumba kubanga taata ajja kweyambisa ono omwana eyafa ajja anoone munne ayinza n'omutwalira mu birooto ng'ono talwadde n'amutta bussi kituwe ekyokuyiga naddala abaana abajja ebweru okukola Beki abaana bangi abajoyiniza Iiluminati era abazadde mukubirize abaana bammwe abajja ebweru okukola abaana bafunye ssente naye nga temumanyi we bazijje omwana yajja akolera emitwalo 9 naye mu kusindika ssente asindika miliyoni 10 miliyoni 2 lwaki temubabuuza muzijjawa baana bangi nnyo abajoyiniza Iiluminati nga bajja ebweru okukola ate omwana waaba afudde sooka webuuza afudde ti buli omu omuntu afiirawo naye waaba alwadde mumatirengako nti oba alwadde naye omwana talwaddeeko afudde tibwatukira abaana bajoyiniza Iiluminati ate ebintu bye bateesa ne balimu bituukiriza nga bali eno ebweru ku kyeyo ne basalawo okufa mwegendereza abaana abajja ebweru okukola mumate n'ako akatono ke mwajja okukola oba ofuna mitwalo 8 guma naye muleke kujoyininga Iiluminati mujja kufa mugwewo Nanyonjo buse Dubai neyanziza nnyo maama wange Nanyonjo Ruth e Dubai olina Rebecca Jingo era ng'owuliriza Bita FM ekintabuli ky'omuziki ebigambo bingi nnyo ebyogeddwa era kyemmanyi buli muntu abiwulidde naye obudde butuliiridde empinga gwe munnange ogamba otya maama taata mbadde nfiira ku ssimu yo naye neewuunya abasajja ku nsi kuno tubadde ki simanyi
sinawulirayo mukazi gwe wagamba mbu yakoze eki yaguze ebintu bino naye ng'ettenda ly'ekikulu ennyo bamama baleme kwagala birungi byokka buli otunuulira ow'essente ennyo oyo mumbagende bajja kubatta nnyo kubanza ekintu ekyo nkirabye bwangi onazaala abaana nga babazaalira ku nnaba nti abawala bonna baabawaayi bicupuli naye kati bifaawo ebiri tubalaba ewaffe eno naye Rebeka wana embasa ngesali ensozi byewentole bwe tuli bwetu tutukaaba neyansiza nnyo neyanzeege bwe bityo bwe bigenze nkwagaliza olunaku olungi Mukama Katonda akunkomere.